Samuel Odonga Otto aleetuddwa mu Kampala yongera okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okubeera mu kabenje kufuna akabenje kiti kikeseza olwalira amacyagalira ku Kiwale wali ekatuugo nakasongola. Omubaka ono yaweereddwa ambulance okuva ku Parliament nebeera nga emunona kigambibwa nti ekifuba kimuluma nnyo saako ne mu bbunwe wano wabula nga embeera teri bubi nnyo nga bibadde bisaasaanyiziddwa ku social media. Okusinziira kwa Dumira Police ey'ebidduka mu district y'Eruwero Wire Abaha aga nti Odonga Otto Samuel bakawa Alu County mu Parliament yabadde avuga mu motoka Land Cruiser UBA 832S n'atomeregana ne motoka UAV 837J kitulere ekyo kirukululana. Ekimotoka kino kyabadde kyetolodde rather kyawese mu kkubo wakati omugoba w'ekimotoka kino n'awetera wakati mu kkubo ng'Odonga Otto aleese awo n'owulira akabenje we kabadde mu bitundu eby'ekatuugo Eruwero. Brother Nakasongola bategezeza nti omubaka ono si yabadde avuga yadde si yali mu kuvuga emmotoka eno, dereeva we ye yabadde ali mu kuvuga naye nga embeera simbi nnyo era tebali bubi nnyo nga bwe bibadde bisaasaanyiziddwa across social media. Bobby Wine wakati mu kaseera kano nga akyateekeddwako natti obutayimba okujjako ogenda okuyimba mu nkuuka. Ategeezeza nti ekyokumukkiriza ogenda okuyimba mu nkuuka kitegeeza asobola okuyimba n'ewalala. Bw'ati kwe kutegeeza nti ku ntandika y'omwaka ogujja January agenda kulangirira ekiddako. Kyagamba nti kino gwe mukisa ogunaabaawo ogusembayo eri ab'obuyinza n'ab'ebyokwerinda okuva gy'ali singa baddamu ne baziyiza enteekateeka ze ez'okuyimba ajja kuggulawo akabaati ak'abawagizi be. Abakole batyawo ensonga ajja zikwasa abawagizi be agamba ebbanga bulijjo mbagamba mu bikwasa Kyagulanyi naye kati we bituuse nange Kyagulanyi ngenda bikwasa mu abawagizi bange mmwe mumanyi. Ggwanga erya Sudan okwekalakaasa kukyaliyo ddala nga bw'okirowoozaako. Abaayo bakyali mu kwekalakaasa bannansi balaga obutali bumativu eri President Hassan Omar al-Bashir abakulembedde okumala emyaka 29. Ebyokwerinda byongedde okunywezebwa mu bibuga ebiwererako ddala. Okwekalakaasa kugaziye Sudan erina provinces 18. Okay? Amasaza 18 ge gakola Sudan. Yeah. Wenjogerera bino ng'okwekalakaasa kuli mu masaza 18, 14 provinces. Ku provinces 18 bannansi ba Sudaani basigazaayo amasaza 4 gokka eggwanga lyonna libeere nga liri mu kwekalakaasa. Wetuli erigwe munange atuuliriza agalikoosya Burkina Faso abasirikale ba poliisi battiddwa. Abasirikale ba poliisi 10 balambirira be battiddwa, abalala 3 balumiziddwa bya nsusso mu mambuka g'obugwanjuba bw'eggwanga erya Burkina Faso. Eggwanga lino liri mu bugwanjuba bw'Amazinga Africa. Amawulire ge tufuna okuva mu kitundu kye bayita Toweni gategeeza nti abasirikale 10 be battiddwa n'abalala 3 ne balumizibwa bya nsusso oluvannyuma lw'okugwa mu bajambula. Ekitundu kino abasirikale bano babadde bagenda mu kitundu bakiyita Loroni kiri ku nsalo eyawula Burkina Faso n'eggwanga erya Mali nga bagenda kukola kikwekweto kya kunoonya abamenyi b'amateeka abaayokeza essomero. Kati ne bagwa mu ambushi bigenze okuggwa nga abantu basirikale 10 battiddwa.
waliwo akabiina k'abalwanyi bakayita JNIM bateeberezebwa okulabika nti be bakoze kino. Bano aba JNIM si bapya mu kulumba ebitundu ebiwererako ddala mu ggwanga erya Burkina Faso. Ekibuga Wagadugu kibadde kijja kirumbibwa emirundi egiwererako ddala. Wagadugu bakalumbibwa emirundi 3 nga balumbibwa mu ngeri ya butujju, era mu nnumba zino abantu 6 basigadde beegwiridde olw'obusagwa obusaasaanyiziddwa bano aba JNIM, kibiina ky'abalwanyi Burkina Faso. Tudda mukwano gwange eri gwawuliriza n'okuwa ekitundu ekisooka mu eyo programu gye mwalonze eyabasingidde omwaka guno ezimu ku zo. Tutandikira wano. Kyambe wagale coach. Kituleeta Kabaka Sobbi oba tuleeta Illuminati? Uliriza. Agugabadde agali kwotya nga gakutuusiddwako Premier Recruitment Limited emukulu Paleria Group of Companies enoonya abakyala abali wakati w'emyaka 21 na 38 nga basobola okwogera oluzungu ng'era bali agadde okolera emitala w'amayanja. Okumanya ebisingawo tukubire ku 07755500 oba tusange ku Crane Chambers omwaliro ogusooka omulyango ba Kampala Road mu maaso ga City Square. Twakakasibwa Ministry ya Labour, Gender and Social Development ku license number 152 era tuli ba member by Uganda Association of External Recruitment Agencies. Premier Recruitment, uniting talent with opportunity. Kuba hamwe banyaruganda twena n'abanyamukago okusheka hamwe twarya hamwe twanywa hamwe hurra rukundejo nzubendeza nebire ningika banyaruganda twena tushemererwe tujaguze tukundane taste the feeling Coca-Cola Jaza amashumirwa gabiro bikuru n'ecupa ya Coca-Cola omu Christmas egi nitubendeza nohire nungi kurwo mu Coca-Cola. Oluvannyuma lw'okukola ennongoseza mu tteeka lya Excise Duty Act, gavumenti ya Uganda etwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda bonna nti omusolo ku mobile money gukendeezeddwa. Omusolo guno gujja kuba kukuggyayo ssente kwokka ku butundutundu 5 ku buli 100. Okugeza bw'oba oggyayo siringisi emitwalo 10 ojja kuggibwako omusolo gwa siringisi 5. Tiwokyali musolo gwo kuggibwako ng'osindika ssente nga bakuweereza ssente ng'oteekayo ssente oba ng'osasula ebisale. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu ku nnamba emunnotinoti etali yakusasulirwa oba tukyalire ku mutimbagano gwaffe www.airtel.co.ug. Airtel, the smartphone network. Nzo musawo musuuse nkwete eddagala bayita kalaso kukoliroko mu abaami abatatambula bulungi. Lino eddagala ligenda okutereeza paka lw'olifa. Eddagala lino enkozesa yaalyo yeeno olinywa lyokya litambulira musaayi olinywa kiro saawa emu lijja kutuyanya ojja kufuuyisa ng'ofulumya ebicaafu byonna ebyali byazibikira emisuwajjo mu ssaawa 11 liba limaze okukubuna. Mu abasajja awo wali waaka ate mu abakyala lino lye bayita watermelon mu ssaawa 3 oba omaze okutereera ate gwatawanyizibwa amannyo erinnyo likuluma lirimu ebituli buzibu ki bw'olina ku linnyo gwalisa sayidi emu jangu na kyakulya kyo olumala okujjanyaba olire sayidi eri gy'obadde toliisa gwanywa ekyokyo oba ekinyogoga ng'amannyo gasanyalala gwe jangu na kyakunywa oba ice tusangibwa wakaliga wakyengulwa bumotero enamba y'essimu 0754399773. Kalaso Herbal Tooth Product lisinganibwa amafamasi gonna naawe ayagala akamu akamu oba omusuubuzi tukwaniriza ku ddwaliro lyaffe wano ewakaliga. Garfield Nursery and Primary School erisangibwe Kanyanya ly'essomero eryegulidde erinnya mu kubangula abaana ensangi zino. Tulina abasomesa ab'omulembe wamu n'ebizanyisibwa by'abaana ebibayamba okuwummuza obwongo, ebyenjigiriza wamu n'ebyemizannyo mwe bayita okutumbula ebitone byabwe kw'ossa n'okuyigiriza ebyemikono ebinaabayamba okweyimirizaawo mu biseera byabwe eby'omu maaso. Endabirira y'abaana nnungi era nga lyakakasibwa Minisitule y'ebyenjigiriza. Okwewandiisa kugenda mu maaso ku ssomero e Kanyanya Mpererwe Kitala Taso Kizanyiro Road. Tukubire ku ssimu 0700 oba 0778 150005.
Bakyeyune Exhaust Limited nakulabye bakugu ate batendeke mu kukola exhaust pipes, mufflers, silencers ez'emmotoka ennene n'entono. Bakoleza tractors, caterpillars, bulldozers, graders, hydraulic excavators ezikola enguudo n'ezisigula emiti n'ezikola mu faamu n'amasamba. Tukola ne exhaust eziteekebwa ku generator ez'amakolero amanene, amasomero, banks, petrol stations, hoteli, apartments, amalwaliro, eza beekeri n'eza yingini ezaasa amayinja, ab'ebidduka ebinene nga loole, baasi, pickup n'endala zonna. Togomoka kibuga kyonna. Jangu mu Bakyeyune Exhaust Limited. Kilomita 4 okuva mu kibuga wakati. Tulina Kulabi Hoima Road mu maaso ga City Nursery School. Oba ofisi za umeme. Essimu noti 774 0039 oba noti 7537 M2M8 oba noti 4 531 649. Bakyeyune Exhaust Limited nakulabye. Tweyune tukuweereze. Gwayagala bu milioni 12 myezi 3. Ulira bino. Melon Jewel Sweet number 2 okuva China. Yenkozi ya sente. Bino byewunyo melon yeno byeyina. Ekulira myezi 2 n'ekitundu. Buli kikolo kikuwa melon 5 n'okugenda waggulu. Melon ebezi towa kilo 10. Egumira enkuba n'ebirwadde ebirala. Ekikuta kyayo kirina omubiri mugumu ate nga nnyangu okutambuza. Teyatika wadde okutawanyizibwa kalala nkoma. Ekuuma ekimuli. Eyo ye Melon Jewel Sweet number 2 okuva China. Ya bikuubo. Jukira nti melon ez'ebikuubo zirimu ebikanga 10. Naye eno erimu mukebe oguliko olulimi oluchina lwokka. Wegendereza abachupuzi. Melon eno Jewel Sweet number 2 eri mu kifo kimu okka mu Uganda. Eri Lubowa ku Lwentebe ku office za America Mixed Farm okulira na Roofings. Ate mu abagala okulima melon enzirugavu. Mulime ekika kye bayita Black Hero nakyo kiva China. Muyika teeka mu ebikole 12,000. Buli kikolo kivaako melon 5. Omugatte ofuna melon omutwalo gumu 12. Jukira melon zino ffe tuzigula ku nnimiro. Mu kidibo melon emu tugigula siringi 10. Bw'ogatta bwe bukadde 12 mu yikemu. Ate tokaaba mbu toyina byuma bifukirira nnimiro. Nabyo jangu tubikuole osasuleko ekitundu balance omusasule mu myaka 2 nga totusingidde kintu kyonna. Mwabakaabo obwavu tugula amaziga g'obwavu tukubire kati ku 0772 46 53 07 oba 0752 64 67 5. Ayagala lima atagala webake kola gwa kulya. Baseezi Herbal Research Clinic abakugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde n'ery'ekiwalabu bajjanjaba endwadde nga pressure, kabotongo, hernia, candida, asthma. Olina obuzibu mu lubuto bakoleddeyo ka clear stomach bwa busumbuyibwa ekiwango ba sinus, senyiga atawona naye bakoleddeyo ke bayita cleanser. Tonyezaamu amatondo 3 gokka ebichafu bifulume. Omukyala tolina sanyu maka mwe bannabukalu babakolere ke bayita ladies happiness sanyu ly'abakyala. Omwami oli munafu mu nsonga z'omu bufumbo bayina ke bayita sonsomola. Sereyi bakuleetedde eddagalo ojja kunywa eccupa emu yokka otereere. Olumizibwa amannyo gavaamu omusaayi oba galimu ebituli bakoleddeyo ke bayita dental care powder sigaza amannyo go. Sereyi Herbal Research Clinic bakubire ku ssimu noti 7 noti 3 5 2 8 8 oba ku noti 7 8 noti 2 noti 1 noti 8. Baseezi Herbal Research Clinic ekitebe kyabwe kikulu basangibwa Lweza Kajansi e Kampala bali ku Royal Pharmacy ku Lubaga Road ng'ovudde ku Kobil. Mwabe mukono Baseezi eddagala lya musobola odisa ku Kabana Pharmacy okumpi ne Satellite Beach. Mperere mu Kampala ku Lwegayaza bali ku Shiro Pharmacy opposite Kobil. Abeka Wempe eddagala lya Sereyi Herbal Research Clinic mulisange ku Shubu Pharmacy ku Kidda Ettula. Ewakiso ku Lasan Pharmacy kumpi ne District. Ate Masaka genda ku Ambiance ku Kidda Emulago. Oyambukirawo ngo kutte ku kuba eririko Ambiance oyambuka ku ddalo lye Mulage Masaka ojja kulaba n'ekipande kya Baseezi Herbal Research Clinic. Essimu yaabwe eri noti 7 noti 3 5 2 8 oba noti 7 8 noti 2 noti 1 noti 8. Be Baseezi Herbal Research Clinic wano Lweza Kajansi. Abani wegakugwa oyogera ngena
Wetuliwe nyini yerigwe munange ahuliriza webale nnyo webalire ddala kubanga otegaseko nze Haji Kaziwe Bashimba zile kiri atabale news magazine webale nnyo webalire ddala bantu bafabo mu Katanga ensonga ze Katanga tezinnagwa tuyina olukiiko lunako olwencha chairman yabategezeza chairman wa Busia yabategeza encha tugenda kubeera n'olukiiko ku nsonga zezimu ze Katanga okulabanga tutegeera okubeerawo kwaffe mu kitundu kyekimu tugenda kuba n'olukiiko ku Kisaawe oba mu Kasaawe wali wa manga mkatange wandegeya chairman bwati wabategezeza so tubeyo fenna kusawa mwenda ezakongez akoluna kulencha ngabe naliyo ku mukago luwedde nencha inshallah nja kubaawo wamuna mmwe fenna tukubaganye birozo ku nsonga za Katanga tulabenga ate kyatuuka erusanja tekituuka Katanga so tubereyo fenna twebereremu. Awuliriza omwaka guno gwe tuwunzika tukoze programu eziwerera ddala nyingi nnyo era mubadde tundu mukola programs ezimu zino watali kubuusabuusa yadde kusomooza oludda luno tuba oba mbeerayo nga nkola programu ne bannanga abalala bangi tiimu ebannene gyolaba bomanyi ne bootamanyi naye ate asinga okukola ekitundu ekinene ku bino yabeera ggwe omuwuliriza kuba bwe tuleeta n'ofuna n'ogamba kino n'ogamba kiri era tulubirira nnyo okulaba nga tubaweereza okumatiza mwe si kyangu okola program ng'ekiri atabaala ebyaddala because buli lunaku wateekeddwa okubeerawo ekyenjawulo mu ngeri emu oba endala okusobola okutuukiriza ekyo kisuubirwa ekyenjawulo kino nga kyesigamiziddwa kunoonyereza oba oliawo kiri atabaala yandibadde ennyangu singa ekolebwa omulundi gumu ewiiki oba emirundi ebiri ewiiki Saturday oba Sunday but Monday to Friday kale mukola kinene okuba nti no tutambula ffenna munteekateeka efaanaganako bwetyo bingi bye tukoze omwaka guno twebaza Katonda olw'ebyo era bingi ebikyusiza obulamu bw'abantu tufunye emikwano emipya tufunye endaba y'ebintu empya tugenze mu maaso bingi ebibaddewo oluusi nga byesigamizibwa ku programu ze tuweereza nga bwe ndabagambye mu Nnyanjula twababuuza programu ki ebasingidde omwaka guno ne mulonda ze mwalowooza nti ze zaasinze era ntugamba mwezo tugenda londa mu 3 tuziddemu nga bwe zaali kyetugenda okubanga tutandika leero paka lwe zinaggwayo 3 zino oyinza okwesanga zikutuseemu obutundu kuba ziba mpanvu kyetugenda okubanga tukola munnanga awuliriza programu eno abantu yabakwatako nnyo nnyini ddala omudigido ogwawulikika bwe gutisimanye bamukyajjukira simanyi abatambula naffe oba mukyajjukira programu nanyini mudigido ogwo kati wuliriza eyo mwagironze abegakawo twasobodde okufuna abavubuka batupangisiza boda era gye tugenda okubanga tugendako yesi yene sanya ngira umwana bali basubiza bamuzisenga maitira na ikyenyumya sikulimba bagala nabako bwingi kyali ku lugendo lw'okunoonya abasezi bayita abali b'abantu amalowooza agaŋŋambibwa bigambo byempulira ku bo byeraliikiriza bitiisa eyo balya nga bw'okiwulira nti mbadde sikikkiriza nti abantu Katonda wange balya mwaba musigala awo omukazi mumuleete eno basasule sente zammwe empewo eyita ku bitooke waggulu ng'egenda ekunta ola empewo zimu empitirivu ekunta saako ebikola ebiva ku miti nga ogwafene gwennengera nga bigwa wansi kikuleetera embeera y'okweraliikirira n'okutya
anti nga oli wekka tumanyi kiddako kyemulaga tumanyiyo ewuliddwayo ebyogerebwa bingi ku yo. Taata kati wazze ku luguudo ng'oli ku Nyamansava Likonda yali musava ate oli gwe twagire Kakiraga yali mukapa ennyama gye mwandekera mwene mutwala ensava. Kyambe wagala ekoki emukuze mulonze nti yesinze mu zonna nsabuukulula nsumulula osuna ebiyiika byoyagala wummula mu katono wejjukanyemu tulukuviire ku ntono byonna gye byatandikira. Baseezi zo Now strap yourself in. Kilohertz 4. Okay. This is The organized in categories. Here's what it means to you. unbookable. Okyali mu programu ekiri atabaala ng'ekutuusibwako Coca-Cola. Taste the feeling. Oli mulwadde wa kiwanga senyiga takuwonako kwasimula awamu n'okuziira omwana we yamiranga bamuzaala tebaamufuuwa bulungi oba afeekeera olina alaje olususu lukusumbuwa oba kweyagulayagula lubutukabutuka amannyo go gaaguba ne gava mu langi yaagwo oba mulwadde bulwazi oli wa sickle cells oggwamu omusaayi oba kuluma nnyingo amaaso go ga kyenvu oba musulo gwe gwa kyenvu ekyokuddamu kyo kisange ku Heal the World Organics ojjanjabi bw'owonera ddala. Heal the World Organics bakubire ku ssimu noti 7 noti 5 noti 1 25 oba noti 7 4 noti 5 noti 4 7 noti obasange Wandegeya ku Annex Building omwaliro ogusooka room 30 ofuna obujjanjabi obwa ddala. Heal the World Organics. Omutindo obuwoomi wamu n'obuka kasita bisisinkana obwetaavu embeera ennungi amasanyu wamu n'obuwanguzi bituukirira. Onywamu action is better than words. Gula era onywe Leading Waragi owulire essanyu obuwoomi n'eddekende. Leading Waragi akoleddwa ku mutindo gwa waggulu okwongera okuzuukusa obwongo bwo. Alina eddekende taleeta hangover wadde okulumya omutwe wabula obeera steady. Leading Waragi ajjira mu bipimo ebya millilitres 10 2 ne millilitres 7.5. Leading Distillers Uganda Limited bebakolera ne Addisman Whiskey. Leading Waragi asangibwa mu maduuka mu mabaala ne mu supermarkets okwetoolola eggwanga lyonna. Leading Waragi, we lead, others follow. Oludde ng'otawanyizibwa obulwadde bwa prostate BPH obutawanya ennyo abasajja bwe bakula mu myaka okuva ku myaka 45 n'okweyongerayo nga bukuleetera okufuyisiza okumu naddala mu budde bw'ekiro omusulo okujja nga bwe gwesiba nga tokyasobola na kugusiba awamu naawe eyazibikiranga kaakano ofuyisiza mu kapiira baaba n'abaakenkuka okujjanjaba obulwadde buno n'osuuka bulungi nga tolongooseddwa wamu naawe amagulu gwe galuma agazimba agasannyalala ebigere bikuma omuliro ekiro nga tobibikka awamu n'amaviivi nga gakuluma nnyo nga tokyasobola kufukamira wadde n'okusutama naawe bagenda kutereeza. Weeyune aba Crest Natural Health Center eddwaliro ly'abakadde erisangibwa ku AM Legacy Plaza mu Kampala ku Kaleerwe mu maaso ga UDS Primary School ne mu Masaka mu Nnyendo ku lw'evviira mu maaso ga Greaton Hotel ng'eno omusawo abeerayo ku Lwamukaaga. Okumanya ebisingawo bakubire ku simu zino wammanga 0750 18 55 8 oba 0770 748 8 oba bakyalire ku mutimbagano gwabwe ku www.crestnaturalhealthcenter.com. Ayiwa taata bananja gasura. Wangi. Walina kamuli koli birungo bimere y'ebisolo. Njirina. Ate ngukozesa ebirungo bya bulamu farm products. Ebyange byagaana nze newunya n'ababigula oba bafunamu batya. Omanyi ekirungo kino bulamu best mix. Mwana watu kifuza mangu embizi nesala amasavu ate neziko okamala. Ate nno bwatuuka ku nte akama amata gwokowa. Aba bulamu mixed farm products basangibwa gayaza na butiti imebega wa Yuga Chiki nonku matabi gabo kodi Kampala ku kizimbe kya Excel Plaza wayagala kubeera agent bakubira ku 0707 bulamu mixed farm tumanye ebizibu byammwe anti naffe tulunda. Obuyimba obukyamula bwokka bukedde fama embuutikizi kwe tuli erigwe ali naffe Kyambe wagala ekoki Kyambe wagala. Programu eno twagikola ku ntandikwa y'omwaka guno mwezi gwa 2 era bwe mwabadde awo mwalowoozezza nti omwaka guno nga tegunaggwako mwandyagadde
okuba nti mwejjukanya bingi ku yo. Kale tetukole kirala kyonna okujjako kuddirayo byonna gye byatandikira. Okujjukiza tebisobola kuggwa leero, era kuba tuba twagala biggwe nga bwe byali byonna, tujja twala akadde akalala ne mu nnaku endala ezinaddako tubenga tukola kyekimu. Bino nno byatandika biwulikka bwe biti oba waliko ogwa sajja n'abapangisa. Kati bw'abapangisa abavuka baali bana ku picheji, kati eri waavaayo omusajja nga mukazi we yajja eno ku musawo muganda. Kati omusajja oli ng'abanyazi, musawo muganda n'abagamba tufune picheji mumperekere tugende n'ono mukazi tugende wa bbaawe atuwe ssente zaffe. Batambula pichi ne bafune bagenda ne mukazi waabwe bavuze batusikooki. Kati bwe batuuka ekkooki batuuka mu maka ngaabo. Kati babagamba mwabamu musigale awo muleete omukazi mumuleete eno mujje eno. tutandika kutunyumiza mboozi engeri gye balyamu abantu nga tetunaba kutuuka ku siini. Oyo nga bw'oli oluvannyuma yali wa mugaso nnyo mu mboozi ne story nga bwe zaagenda nga zikula paka. Engulu eno basasule sente zammwe. Kati jjukira bwe bali engulu eyo bakola ki? Basinkanayo abantu nga baagudde dda mu nsuku. Kati bwe bagwa mu lusuku abamu baali basigalidde eno wansi. Kati bwe basigalira wansi bwe bakola ki? Bayita bannaabwe eri bali bambuka. Kati bwe bambuka batwaleyo omukazi bagende babasasule. Kati bwe batuukayo bakola ki? Babagamba omukazi ffe twamugoba dda muno mu maka. Kirabika baali bamuyigiriza okulya. Omukazi n'agaana. Kati omuvubuka n'amugoba amuleeta eno ku musawo omuganda. Omusawo omuganda amuteekemu ebyokulya. Bwe yali atutte eri waggulu abasajja baafuutuka mu nsuku n'amajambiya kiro isana. Balaba piki nga bali bavuddeyo bano ne bakwata piki badduka. Kati mu kudduka ennyo nga bo n'abeera wano booti kati bali bataayiza ne bano bataayiza munnaabwe gwe bali baweeseeko amuteme jambiya abasezi. The best of 2018 kyambe wagala ekoki ne bakuba enduulu ne bagamba bannaabwe nti mumanyi nti muvuge piki tudduke wano kufa. Abasajja baagoba abantu bo bali ku bigere ne bajja nabo n'amapiki. Ekyabayamba piki ziri zaali zidduka ez'abano nga mpya ez'abali nkadde ez'abasezi nga tezidduka. Bano era ne bajja munabwe ne bamutema wano ejambiya ne wano mugongo ne badduka. N'amugamba gwe kwata piki onyweze. Amaanyi bwe gakuggwa gwe ne bakaako booti bamutwala ekibali mu ddwaliro ne basigala ne baali bagalidde. Ngwakana tewali kulya bantu. Kati noyo naye baali bamuliiriddeyo. Oyo baali bamuliiddeyo ne seewa aba bagenda babiri ate mwanoonya taaba asubula taaba. Kati amugamba mukadde jangu soko ojje nange nyina taaba gwenkola ki gwengenda okutunda wano. Fome ono bamutwala eri wansi mu kiwonvu. Bamutwala wansi mu kiwonvu eri wali ennyumba wali abavubuka eyo nabo bateeze. Bwe bafuna eno waggulu eno nga bassa wansi mu kiwonvu. Kati anti akaduuka era kaali ku kkubo batuuka oba balagirira bagamba bannange twagala taaba tewali babamanyi taaba tumanyi aba abasezi abo bazaala nnyo abaana abavumbo abalenzi bangi. Kyambe wagala ekoki the best of 2018 ekiri atabala the news magazine. Kati obakula ne bavubuka babeerawo ku lujjaawo obateeka yayita manju bw'ati namugamba mukadde
nti jangu omale kugula ono wange olwo mukadde bwamutwale uwe namugamba mukadde nkuwonyeza naye toyogera woyogera ngenda kufuna obuzibu kuno ku kyalo babadde bakumaze badde bagenda kukulya ne mutabani bo bamulye n'agamba nsiibuliddewo yasiibulirawo ne batambula ne bavaayo n'anonako nnyina netambula singa baali sitedde bano nabo nga balina piki abasezi nabo baali badde bamu abo baali bwa misana tetabamunonya kiro abeeri balya misana misana ng'ensi eraba ne bakutema musanawo tebakulinda kufa tebalya nnyama ate mbu baali bamaze abantu abava e Tanzania abajja nabo okunoonya taba abo babalya mu nnyumba emu abasirikale bagisanga mu pikipiki mpitirivu ez'abantu abaliibwa abo babalya babalira ddala watali kuddamu kugamba kinziko kirayo nti tewagendeka ate wali akatundu buli muntu akatya kati poliisi etosobola kugenda nebakwata kati poliisi eyo nebakwata okulya abantu kati bo mu kitundu gyebabeera tebalinamu LC ennyini naye erya Ssentebe Mulamba ng'ate naye kyekikoosi naye alya naye ng'alya kati gwanakulamula ate akutaase naawe akusika kutwala wuwe akunemba bagenza okukuba enduulu tokiraba akusika kutwala wuwe kati oba onaakola ki poliisi erabika eri Kibaale mu tawuni nebagisinkana ate naye mu kujjayo naye erabika egendayo ng'ebatya ebamanyi ng'abapoliisi balowooza bayinza okubalya nabo era bwe bayagenda ezogendera mu kibinja konvoyi namba okukwata abantu abo ate va ku ebyo noono omukazi gwe bakwatira wano owawa neyavaana ekiwanga omusajja gwe baalya n'omwana we mukazi ne bamulya n'omwana we tiyali wawano gende wano kaswa wano omukazi bamulya n'omwana omusajja n'adduka naye omusajja nga bamutemye n'adduka kiwalazima nga yagenda kwetaasa baalikago eyo Nyanjula bwetu bwe yawulikika kyambe wagala ekooki olwogoto lw'abakarekedem live experience encha tuli Mpigi okwani yali amanyi hall Mpigi Kawolo Kamengo Kyabadaza Buwamana Busanke Kayabwe Mpigi Gombe Kabasanda Kasanje Kalagala Mpambire ne walala wonna ku bikondo Mpigi wetujja okulabikanga tuli mukwano gwange olunaku lw'enkya sayo myakaongeza olwogoto lw'abakarekedem live experience ate tulumalira wali eriwe bayise ku Jazz Bridge HTZ nga 3